Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ate Abizemu era nga n'enkya ya leero omukulembeze w'eggwanga ali mu kibuga Kampala on board tolina ky'ogamba. Bannange Pulezidenti w'abantu, Pulezidenti w'eggwanga His Excellency Deputy President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gwe tuli naye n'enkya tuddamu naluli tuddamu kwegamba lwano tugenda balagako tugenda balumya emitwe. Have you noticed that just after yesterday's protest of omukulembeze wa ggwanga tolina ky'omugamba. Tweyanza nnyo His Excellency Deputy President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okwewaayo kwe weewaddeyo n'okutulaga nti no bambi oli wamu naffe ku lwa Uganda yaffe. Bannange tuli basiimu nnyo, tusiimye nnyo Mukama waffe, tusaba tutambulira awo. Mukulembeze obulungi abeera example eri abalala. Gwe waakoze eki, gwe wasimbyewo ekitooke, gwe ki kye waakoze ekigulina kye kikugattako oba ekikutwala mu maaso. President yatukoowodde ffenna n'atugamba tuyimukiremu tugende tusimbe ebitooke. Kubanga bano be tuliko bayinza olowooza nti bategeera nnyo naye ate okutegeera kwabwe kutono ddala. So President yatukoowodde kusimba ebitooke. Baganda bange, mikwano gyange, tebalina kye batugamba bano abalala. Anti omukulembeze w'abantu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine era Abizemu. Mama. President w'eggwanga omulungi omulundi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nyongera obajjukiza neera Abizemu. Kati mwe mugambayo ki? Temulina kye mugamba. Ye President yajja kubalumya mitwe. Kyagulanyi agenda kubalumya mitwe. Yes, tweyanza nnyo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okwewaayo kuweewaddeyo n'okwagala eggwanga. Bino bye twagalira ddala. Weebale nnyo ate era leero tusimbudde. Olwaleero era tusimbudde. Mbagamba tusimbudde wangi tusimbudde. Have you noticed that just after yesterday's protest of planting banana stems in potholes, almost everywhere where there are potholes in Kampala, there are either police security guarding them or they are working on the roads. That means they're feeling the pressure. That means they're being embarrassed by exposure. This should communicate to all of you that actually protests work. Mulabye enguudo batandise zikola oba buli awali ebinnya bataddewo abakuumi ab'emmundu babikuumi. Kitegeeza nti baswala byonna bibadde bakola. Temulekera okwekalakasa kubanga temugenda kufuna kye mwagala nga temwekalakasiza. You're not going to get any change in life unless if you protest, if you make your voices loud. So come out and protest. Buli wolaba ekinnya simbawo ekitooke. Wherever you see a pothole, plant a banana stem there so that you can see change. Ate mu ngeri y'emu yokka gye mugenda okufuna abantu baffe be tubanja. We are not going to get our people that are missing unless we raise our voices and we show the world that we want them. Thank you. Have you noticed that just after yesterday's protest of planting banana stems in potholes, almost everywhere where there are potholes in Kampala, there are either police security guarding them or they are working on the roads. That means they're feeling the pressure. That means they're being embarrassed by exposure. This should communicate to all of you that actually protests work. Mulabye enguudo batandise zikola oba buli awali ebinnya bataddewo abakuumi ab'emmundu babikuumi. Kitegeeza nti baswala byonna bibadde bakola. Temulekera okwekalakasa kubanga temugenda kufuna kye mwagala nga temwekalakasiza. You're not going to get any change in life unless if you protest, if you make your voices loud. So come out and protest. Buli wolaba ekinnya simbawo ekitooke. Wherever you see a pothole, plant a banana stem there so that you can see change. Ate mu ngeri y'emu yokka gye mugenda okufuna abantu baffe be tubanja. We are not going to get our people that are missing unless we raise our voices and we show the world that we want them. Thank you.
Tweyanziza nnyo President, weebale nnyo, weebalire ddala ffe tusiima busiimi mukama waffe by'okola, ate nga tukusuubiza nti ne leero tukomawo era ne leero tubiddamu. Mwebe kiruma mugende munywe ku mazzi mufune ku by'okola tubategeeza ne tubajjukiza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi, the Deputy President of Uganda, ajja kukola ebibalumya omutwe ate era ajja kuba wanjawulo ebbanga lyonna. Temugenda kumusobola, tubanyongera bajjukiza naye njagala nkubuulire bamanye magere wano wendi we wano we wa Bobi Wine kano ke kantu katuulamu wendi ewuwe. Naye njagala nkubuulire Bobi Wine afulumya atya magere munnange nga tubeera ku CCTV kamera saidi eno gyebali neno gyebali ne tulaba basirikale kyabayala tulabye nga abeeno mu noose eno Freedom Drive nga bo bayala nnyo njala ebaluma ate nga beetaagamu sigala ne tubagamba tubawe sigala muleke Bobi Wine afulume. Balidde kinyaanya ekyo buli omu ekyo kyebiri abayaye ne batuleka naye bagamba naye temulina gwe mubuulira naye nga tulina obbabuulire tulina obbalabisa tuba recordings tubawadde kyebiri ne batuleka kati tuli mu town. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine temujja kumutegeera, mujja kulwawo okutegeera His Excellency ate nga ye ajja kuba amaze okuba nga abayitawo. Temulina kye mutugamba, President waffe omulungi, temulina kye mutugamba. Ajja batwala mu maaso, ajja twala Uganda eno mu maaso ate era ajja balumya emitwe mingi ffe nga twayiseeko dda. Eyayogera ebigambo ebyo y'omu ku bakyala abazira gwe bayita Angasani Suki mu ggwanga lya Muyanima ebiseera ebyo gye baali bayita Bama nakati ekyali mu buzibu lwa nsonga yawambibwa efugibwa magye era omukyalo oyo nakati akyali kwa usalesti ye muntu eyayingirira ebyobufuzi nga si munnamagye nga teyabisoma wabula n'azoganya mu nfuga ey'emirembe era n'awangula n'omudaali mu luzungu baguyita batya oluzungu teruneerabira four figure mu luzungu kye bayita non-violence struggle for democracy obakeeko omudaali ogwo gwe yawangula baguyita non-violence struggle for democracy gwe yawangula omukyalo oyo era kyova olaba nakati Bama emitwalo n'emitwalo gy'abantu gifunye obubudamu mu nsi endala entalo teziggwayo lwa nsonga amagye gaawamba. Amagye buli we mugalekera okutwala ensi yammwe ne mutasituka kwerwanako mugenda kwolekera ebyobufuzi bikututte nga woolaba ensi ya Bama nakati anti temulowooza ku byabufuzi temubimanyi. Kati ffe tetugenda kukkiriza ate kubeera mu mbeera eyo. Kyekino Bobi Wine kyakoze Kyagulanyi amulese magere n'abasirikale ba Museveni n'abajasibe bali eyo bakuuma Kyagulanyi bakuuma n'entaana ya Dudu. Bobi Wine yadduseeyo dda ne leero tebamanyi wasuze akugambye nti ate linde enkya nange ndi wano okukutegeeza gwe wenna yeetaaga enkyukakyuka olunaku olw'enkya kyansi yonna gye tufunye mu bulamu tugikozese eyo naye eyite. Abasirikale ba Uganda kati bali bize batika ebitooko okuva mu kkubo ffe tukyabisimba. Jukira ogw'okubiteekawo gwaffe ogw'okubijjawo kwabwe be bamanyi baba bitwala sitekaso ziri bize bakologo naffe tubataddeko ku pulesa mu bulumi nga bwe batutadde mu bwavu nga bwe batutadde mu bulumi lw'abantu baffe be bawambye nga bwe batadde mu bulumi bw'okuwayiriza abasiramu nti be batta abantu nga be babatta nga bwe batadde obulumi mu buli kimu mu misolo na buli kimu. Kati Museveni nkulabula gwe ne kitabani kyo olunaku olw'enkya nga bannansi tugenda kwaniza Namusisi oba Namukwaya oba Namulindwa naye togeza n'otwekiikamu kuba tusobola kukola bingi n'okusinga ebyo. Natuuse dda mu ggwanga lya Uganda badde ntereza ntambula yange ne kati eteredde olunaku lwankya obufuzi byo bikulowoozaako gwe n'omwana wo
eyayogera ebigambo ebyo y'omu ku bakyala abazira gwe bayita Angasani Suchi mu ggwanga lya Muyanima ebiseera ebyo gye baali bayita Bama na kati ekyali mu buzibu lwa nsonga yawambibwa efugibwa magye era omukyalo oyo na kati akyali kwa usalesti ye muntu eyayingirira ebyobufuzi nga si munnamagye nga teyabisoma wabula n'azoganya mu nfuga ey'emirembe era n'awangula n'omudaali mu luzungu baguyita batya oluzungu teruneerabira nga full figure mu luzungu kye bayita non-violence struggle for democracy obakeeko omudaali ogwo gwe yawangula baguyita non-violence struggle for democracy gwe yawangula omukyalo oyo era kyova olaba nakati Bama emitwalo n'emitwalo gya neerabira nga full figure mu luzungu kye bayita non-violence struggle for democracy obakeeko omudaali ogwo gwe yawangula baguyita non-violence struggle for democracy gwe yawangula omukyalo oyo era kyova olaba nakati Bama emitwalo n'emitwalo gy'abantu gifunye obubudamu mu nsi endala entalo teziggwaayo lwa nsonga amagye gaawamba amagye buli we mugalekera okutwala ensi yammwe ne mutasituka kwerwanako mugenda kwolekera ebyobufuzi bikututte nga woolaba ensi ya Bama nakati anti temulowooza ku byabufuzi temubimanyi kati ffe tetugenda kukkiriza ate kubeera mu mbeera eyo kyekino Bobi Wine kyakoze Kyagulanyi amulese emagere n'abasirikale ba Museveni n'abajasibe bali eyo bakuuma Kyagulanyi bakuuma n'entaana ya Dudu Bobi Wine yadduseeyo dda ne leero tebamanyi waasuze akugambye nti ate linde enkya nange ndi wano okukutegeeza gwe wenna yeetaaga enkyukakyuka olunaku olw'enkya kyansi yonna gye tufunye mu bulamu tugikozese eyo naye eyite abasirikale ba Uganda kati bali bize batika ebitooko okuva mu kkubo ffe tukyabisimba jukira ogw'okubiteekawo gwaffe ogw'okubijjawo kwabwe be bamanyi baba bitwala sitekaso ziri bize bakologo naffe tubataddeko ku pulesa mu bulumi nga bwe batutadde mu bwavu nga bwe batutadde mu bulumi lw'abantu baffe be bawambye nga bwe batadde mu bulumi bw'okuwayiriza abasiraamu nti be batta abantu nga be babatta nga bwe batadde obulumi mu buli kimu mu misolo na buli kimu kati Museveni nkulabula gwe n'ekitabani kyo olunaku olw'enkya nga bannansi tugenda kwaniriza Namusisi oba Namukwaya oba Namulindwa naye togeza n'otwekiikamu kuba tusobola kukola bingi n'okusinga ebyo natuuse dda mu ggwanga lya Uganda badde ntereza ntambula yange ne kati eteredde olunaku lwankya tugenda kwaniriza Namusisi teri agambayo naawe people yoyo His Excellency Kyagulanyi Center mu Robert Bobo ojja kugamba mbu ebyobufuzi tebikwatako mbu biki n'ebijja kukwatako olwawo lwampaka kijja kutuma kyokka okole ki oyimukiremu olabe nga tulwanirira eggwanga lyaffe Uganda era nga twekutte wamu okulaba nga tutereeza buli kimu ekyasoba National Platform ku ntikko z'ennyongero bajjukiza